Tewalimbera nene Mukama jatatambala Tewali lusozi luwanvu Yesu lwataseteza Tewalimbera nene Mukama jatatambala Tewali lusozi luwanvu Yesu lwataseteza Tewalimbera nene Mukama jatatambala Tewaliyo lusozi luwanvu Tata lwataseteza Tewalimbera Kizudde Mukama jatatambala Tewali lusozi luwanvu Yesu lwataseteza Tewaliyo mbeera nnene Mukama jatatambala Tewaliyo lusozi luwanvu Yesu lwataseteza Tewalimbera Mama jatatambala Tewali lusozi luwanvu Yesu lwataseteza Mukubire engalo yo Munazaalesi aseteza. Hallelujah. Agulumizibwa Munazaalesi azisobola ziseeteza n'embeera asobola zitambala yoyo ayakka ensozi ne zinyooka omuliro yoyo Yorodaani bwe yalengera ng'ajja Yorodaani n'akolawo ezidro n'amwesega nga tannatuuka naga nti owaayo ayankolawo yayingirawo awo nze sirinda n'adduka obanga Yorodaani yadduka ate sikulu fizi ezikwepankirako obanga Yorodaani adduka ate ebbanja eryo erikutiisatiisa manya lya banka manya lya microfinance manya lya manerenda koololi gwe bitya nga bimulengedde nga jja mu linnya erya Yesu tambako nti amiina yakabusi ensozi ne zinyooka omuliro gwe kikyoyogerako ekyo ekikangakanga weetaga kupateninga naye kole partnership naye mukoleko omukwano byotasobola abisobola omuntu yena w'amagezi bw'ozuula ng'oli munafu okwana ow'amaanyi si bwe kiba bw'okwana ow'amaanyi n'otta naye omukago kale weetulireko omukwano mwe neyambala musiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ne neebaza Omukama Katonda abaleese wano mu ttuntu ya leero bulijjo wiiki gye tulimu twagituuma enough is enough ekimala kikola kitya nzikiriza nga naye mu bulamu bweyo binayo byonye byoga naye bannange ekimala kikola kitya kimala kasita oyogera nti ekimala kiba kituuse okumala era twateekawo wiiki eno okunoonya Mukama mu maaso ge tusula nga tusaba beerayo ku Christian Focus Center weerekereze obuliri bwo ojje tusabe ojje tunoonye Mukama naddala bw'obanga olinayo byogamba nti naye bannange ekimala kimala bwe kiba tekinnamala ogira okijjuza genda mu Bayibuli yo Daniyeli gye twabadde sulaade yakumeka wansi w'omutwe ogugamba gutya lwaki ggwe lwaki nze lwaki ggwe omanyi weetaagwa weetegeere bulungi bulire weetegeere obulungi nga weezudde bulungi ate naddala bwe weezuula mu byawandiikibwa obulamu bwanguwa obulamu bukola bulya bwe weezuula muki ne weezuula mu Bayibuli ne weezuula mu byawandiikibwa nga gwe gwe baagambako nga gwe gwe baayogerako n'ozuula obunnabbi kye bukwogerako n'ozuula woogwa n'ozuula tayipu yo if you can only discover who you are and find your type in the scripture life becomes easy obulamu bwangu n'abo abajja nga Yesu amaze okuzuukira Peetero manyanga Pawulo mwana nga bamala ne beezuula mu Bayibuli beezuula olinaga nti nze ngwa wano kasita weezuula olwo sitaani aba atuuse okudduka olwo gwe si godduka sitaani akola atya sitaani aba atuuse okudduka
Nolwekyo ntandise ne remarks ezigamba nti mulokole gwe weezuule. Bw'oneezuula then kino ekibuuzo ogenda kyanguyirwa mangu nnyo kye nalese wiiki eno. Kibuuzo kigwa nti why you? Lwaki gwe? Lwaki gwe oli mu challenges ezo? Lwaki gwe oli under attack? Lwaki gwe olumbibwa? Lwaki gwe setaani gw'atya? Lwaki akutya nnyo? Lwaki? Lwaki by'otalaba ku balala obiraba ku bulamu bwo? Kiki ekyo ekikuliko ekyenjawulo? Tewali kyayanguyiza Yesu bulamu ng'okwezuula mu byawandiikibwa. Wangi? Yesu bwe yajja wano buli nnyiriri yakoonangako nga lwogera ku ye. Era ennyiriri yasinga okukoonako mu ndagaano enkadde yazizula nga zipointinga ku ye. Naga tekyawandiikibwa bwe kiti, tekyawandiikibwa bwe kiti. Nabbi teyagamba bw'ati, Isaaya teyayogera bw'ati. Yesu yeezuula. Life became so easy kubanga yeezuula. Ekizibu kyokka kye tulina nti ab'omulembe guno abasinga obungi tetusoma bayibuli zaffe. Kati ne bwe boogera ku kwezuula, it's very difficult for you to discover yourself in the word of the Lord. Why? Kubanga there is a lot of scriptural ignorance, scriptural illiteracy. Abantu tebamanyi bayibuli. So ne boogera ku by'okwezuula ne kati musumba genda kwezuula ndya. Kuba omuntu tasobola kuzuula kyatamanyi gyateekwa kizuula. Kamwebaziwe. Bw'oba oneezuula, it all starts with committing time. N'oteekawo obudde n'ogamba naye bayibuli yange eno ngenda gifisizangayo eddakiika 3 oba 2 mu lunaku ngisomeyo waakiri essuula emu ngiteeke wano. Obulamu bugenda kwanguyira nga weezudde mu bayibuli. N'ogamba ono yenze. Kama ibazibe. Olaba n'abantu abataali balokole beezuula. Kulo yeezuula mbyawandiikibwa nga bamwogerako. Era kasita yeezuula n'agamuwuliriza wange kulo gwempiseko amafuta si yali na mu Yudaaya. Naye yeezuula era yapafominga. Omuntu bwe yeezuula apafominga. Maximum la performinga. Kubanga aba yeezudde. Nze mbuuza nga sinagenda na maaso nnyo mu byawandiikibwa gwe gwani ogwawa. Ogwa mu kiti ki? Bayibuli ekwogererako wa? Baakuyita kukola ki? Mission ki gy'olina? Weerabawa? Gwani? Ekigendera ky'okubeerawo okwo kyo kiki? Njogera Luchina oba Luyonaani. Ekigendererwa ky'okubeerawo okwo kiki? Baakuyita kukola ki? Who are you in the scriptures? What was God's original purpose? Bwe yali ng'akusaawo, bwe yali ng'akutonda, gwani? Tulemere ku ekyo, gwani? Kubanga abassebo ne bannyabo okutuusa nga weezudde kigenda kubeera kizibu nnyo okusakisidinga mu bulamu buno. Ate kigenda kubeera kizibu okukolagana ne Katonda. Kuba you don't know who you are. Tomanyi baakuyita kola ki? Bayibuli gane mu nnyumba ennene temubaamu bintu bifaanagana. Ebintu biba byanjawulo ebiri mu nnyumba ennene. Temubaamu bya type emu. Ate era bibeera tebyenkanya value. Biba bya value. Gwe genda okebera mu nnyumba yo. Mulimu ebya value ennene, mulimu ebya value entono, mulimu ebirya medium, mulimu ebita, mulimu omwana kyakwata n'azanyisa n'oga nti oba ekyazanyisa akola atya. Ekyo bw'ozanyisa omulala ozanyisa buno n'oguzza. Wangi? Ate mulimu byotamukkiriza kumala gakwatako. Nomugamba ekyo tekikwatako. Gwe gwani? Oli kiki? Discovering the purpose of your living, of your existence. It is so important. Kikulu nnyo okuzuula purpose eriki. When the purpose is not known, then the abuse prevails. Bw'otategeera kyakozesa kintu, olaba akazindaalo kano kenkute kaakulanga ekisota ebijanjaalo. Jjajja wange singa abadde amaga ekisota ebijanjaalo ne kimubula. Jjajja wange esiza nakano wange ayinza okukakwata n'akasota ebijanjaalo gandi omuzzukulu alabika yandeetedde akasota ebijanjaalo akazungu kubanga kaakulamu ng'akasota ebijanjaalo. Kati omusingana mu bijanjaalo wakati ng'abisose ng'amaze okwonoona $5 ezigula akamicrophone kano. Why? Kubanga kaakulamu ng'akasota ebijanjaalo ate ye tamanyi.
kyekibaawo purpose ekigendererwa buli lwe kitamanyika ekyakolebwa okukola ekirala kikola kirala. Buli soya kuneti gwe bakuyita kukola ki? Gwani? Oli wano ngaani? Ffe nga tetunnakuzuula gwe weezuula. Kubanga ojja kujja wano ogende kale nenzija wano mu kyaki mazeewo omwaka mulamba ne batabaako kyonna kyonna kye bampadde kukola tukuwa eki? Gw'oli kiki? Oyinza otuyamba n'otubulira gwe gwani bakuyita kukola ki? Kuba tujja kulaba ng'otagalira mu bintu eby'enjawulo. Luli waliko Asha n'obuuka n'okuba endongo n'obuuka n'okuba ennanga nakulanga okola bino kagala wenyini tomanyi bulungi kyoli bakuyita kukola ki? Gwani? Ye mu nnyumba ya Mukama generally gwani? Wali tumutawana okwezuula gwani? Mu byandikibwa ojaawa ofiitinga wa obunnabbi buliwo bukwogerako bayibuli ekumanyiiko ki? Ekyo nga tokitegedde ogenda kutagala mu bulamu buno paka ng'omaze okwezuula kuba kitegeeza ne value yo togimanyi. Ebyo bw'omala okwezuula then kino ekibuuzo kye nalese wiiki eno kiba kyangu okwanukula. Why you? Wangi kati kana akasinda awo tekayinza kwebuuza ssaawa eno lwaki nkwogererako kyekyakakoza. Tekasobola kwemulugunya kale omusajja nankwata mu ngalo ng'ataayogera nankwata mu ngalo tekasobola kuba kyekyakatonza bakatondera kwogera. Buli lwezuula kye baakuyita okukola obulamu bugenda kukunyumira kubanga ogenda kwezuulanga mu bifo ebituufu mu kiseera ekituufu mu ssaawa entuufu olw'ekigendererwa ekituufu. Tewasobola kubeerayo olutalo nga lugolokose oba Kaseese oba Somalia omujaasi ne bamutikka ku loole n'ayomba. Bannange ate kati nga muntikka ku loole kyekyakuteesaawo. Waba tewali lutalo tule waka naye kasita lubaluka nti kona ali ggulu n'essaawa 8 tukugamba linnya omulimu gw'okoze eki? Mulimu gwo gwalabise linnya loole. Bannange mbadde ntegese ogenda ku mbaga enkya tewali mbaga. Bajja kunyumiza ebyabadde ku mbaga tugenda ku lutalo kubanga oli mujaasi. Purpose ekyakuteesaawo kitegeera. Katonda kyeyakutondera kyo kimanyi. Wali tomutaana okwezuula gwani? Wabikudde ekitabo kya Danieli. Twasembyeyo olunaku lw'eggulu nga tulaba abavubuka 3 kabaka ng'abeewerera enkolokooto. Lwaki? Kubanga kabaka Nebukadineza yayimiriza ekifaananyi kye kye balina okuvunnamira bonna abali mu ssaza ly'e Babuloni. Bano abavubuka 3 newankubadde nga baali Babuloni ne bazuula ndi beekyabatwaze Babuloni si kuvunnamira na kufukamira na kusinza bifaananyi bya kabaka Nebukadineza newankubadde nga bali luddawa. Bano abaabumba ekifaananyi abakola concept eno abawa kabaka amagezi bamugamba buli muntu yenna alina okuvunnama. Bano abavubuka ne bagamba nti kituufu buli muntu akola atya avunname naye si ffe kubanga ate ffe ekyatuleesa wano kwe kukyusa abantu baleme kuvunnama kyekyatuleesa. Ate si mu ngeri mbi si ya bujeemu sina mu defiance sina mu ngeri ya busiru wabula ekyatuleesa wano so nga tuli Bayudaaya naye ate kati tuli Babylon. There is a reason why we are brought here. Baliruda siwuda baliruda kyokka abaliyo babayita bagwanga kyabo siwulira abali e Babuloni bagwanga ki? Waliyo tutomutaana okumanya Omuyudaaya bw'aba agenze e Babuloni aba agenze kukola ki? Wangi Omuyudaaya bw'aba agenze e Babuloni ekyo kitwala kubikkulirwa kubanga ate bw'otategeera kubikkulirwa bw'oba tulina revelation ofundikira okoze bye bakola byonna. Bwe bavunnama naawe n'okola otya? Bwe banywa walagi naawe n'okola otya? Bwe banywa bwakata naawe n'okola otya? Noganda ate kati ye Mukama abanga tayagala mbikole yakkiriza atya Nebukadineza n'ampamba n'andeeta wano era naye Mukama yamala kulaba ng'alemereddwa kati ne Mukama ali nsaasira busaasizi Mukama abanga ye tayagala mbikole ate lwaki yakkiriza ne bampamba ne bandeeta sina kyakukola.
Bano bagamba tuli wane Babuloni kitufu batuwamba buwambi ne batuleeta on a mission. Katonda yatuleeta yatuyakkiriza tuwambibwe batuleeta on a mission. Oba alinya yampulira mu linnya erya Yesu waliwo ekyatuleeta. Ani awulira ngamba nti amiina. Waliwo ekyatuleesa kisinga ku bwami kabaka bwe yatuwadde. Ekyatuleesa kineneko kisinga ku bwami kabaka bwe yatuwadde. Ne bwe yatuleeta wano yasooka tuliisa mbu tulye ennyama mbu tulabike bulungi mbu tugejje ffe nemugamba nedda waliwo ekyatuleesa ekisinga kulya ennyama fe ogira otuwa bijjanjalo. Waliwo ekyatuleeseza. Ani awulira ngambeko nti amiina. Wali ozudde ekigendwa kya Katonda ne bw'obanga wooli si woteekeddwa okubeera ne bw'eba embeera yakuwamba buwambi n'ekuleetawo wali ekitegedde nti era Katonda asigala akirimu. Naye abalokole wano lwayera bategeera Bayibuli? Naye abalokole bamanyi Bayibuli? Wali otegedde ekigendwa kya Katonda ne bwe mbanga embeera yakututte gy'otateekwa kubeera. Nga gy'osula si gy'oteekeddwa okusula. Gy'olya si gy'oteekeddwa okulya. Mulimu gw'okola si gwalibadde okola si bye wasoma. Embeera ekukakkanyiza kati okola birala. Wali ototo mutawana n'omanya nti Katonda bw'aba akiganyiza n'ogenda awo walibaawo ekigendererwa ekisinga ku ekyo abantu abalala kye balaba. Omuwala bamuwamba mu Isirayiri era ne bamutwala mu maka g'omusajja bamuyitanga Nayamani afande house girl gwe mulimu gumutwaziza. Naye yatuuka wali e Syria eno gy'owulire wali entalo olwaleero. Yatuuka e Syria ng'akola mu maka ga Nayamani house girl. Ye bwe yatunula bw'ati ng'alaba ekyamuleesa awo kineneko okusinga ku ky'obwa house girl. Kiki? Kineneko. Gundi ekyakutwala awo oli kineneko okusinga by'okola. Ekyakutwala awo oli kinene okusinga by'okola olwaleero. Simanyi oba osobola okuzibula amaaso go n'otandika okukiraba era n'otandika okusaba Katonda akuwe opportunity obalage era oyolese ekyo ekyakuleesa. Ani awulira ngamba nti amiina? Era olunaku lumu omuwala agenda okutunula naye mani yali ali mu kinabiro ng'anaaba nga yeerabidde ettawulo teyagitutte. Nanga ni muwala gwe kaana gw'empereza ttawulo awo. Akawala kagenda okusembera bwe kati ku kinaabiro okuleeta ttawulo. Nayamani yagenda okukwata ttawulo. Akawala ne kalaba mu mugongo gwa Nayamani nga waliyo olupalapampa lw'ekigenge. Ne kagamba ayi Mukama Katonda, omusajja gwe nkolera mulwadde okutuuka ku kino kye kyandeesa wano kubanga nze nnyina information eya nnabbi we waffe Samaliya awonya bino. Era bwe kamulaba nakagamba omukyala wakanaga nti singa bbaawo afande alina ennabbi ali mu Samaliya nga bakwataganyeko bati tasobola kulemererwa kuwona bigenge bye. Oli amawulire ge kaleese glad tidings in the home, kaleese good news in the house. Kazudde ekyakaleesa awo nti kineneko okusinga kuba house girl. Gy'okola eyo wali otegedde lwaki gy'okola? Abantu abo obeeramu wali otegedde lwaki obalimu? Omulimu ogwo gw'okola gulose kye kyokka ekyakutwaza awo. Ekyakutwaza kyalibanga kinene. Abafirisuuti olunaku lumu era baawamba. Baakola batya? Baawamba essanduuko ya Mukama. Waliwo Katonda lwe yeetowaza nakkiriza essanduuko neewambibwa so nga alina amaanyi mangi nnyo. Naye baalwana ne bakubagana n'Abayisirayiri ne bawamba essanduuko essebo. Ne bagitwala mu ssabo lya Dagoni nga Katonda alaba bw'ati aga nti okay, mugitwale muginnyonnyoke. Mugiwambe mugitwale muginnyonnyoke. Mugitwale mbalage kye bayita essanduuko ewammwe ebufirisuuti. Mubadde mulina bwezi Katonda gwe bayita Dagoni. Temubeerangako na ssanduuke. Kambawe opportunity muwambe landmine. Muwambe mizayiro mugitwale mu ssabo lyammwe. Ne bagiwamba. Katonda nakkiriza ne bagiwamba. Eyo essanduuko gye mulaba erika amaanyi bannange byafaayo byonna biraga ti essanduuko yabanga n'amaanyi agatayogereka ng'ogikwatako n'ofiirawo. Era mujjukira omusajja bamuyita Wuuza. Bamuyita ani? Dawudi olunaku lumu yali agitambuza ng'alina ekibuga mwagijja ng'alina ekibuga gy'agitwala. Nga bagitadde ku kigaali bagivuga egenda ensolo zigisika. Omusajja gwe bayita Wuuza Omudinkoni n'abuuka n'agibaka ereme kugwa. Yafiira amasannyalaze agagirimu gamukuba n'afiira awo ne Dawudi n'akaaba naga Mukama okoze iki kino.
Kananga mnesagala kumanyira oyo si alina gikwatako simwawulanga kukwatako nagamba kitalo nnyo newuuza afudde bubi wuuza ng'agenze maanyi gava muki naye ate sanduka erina amaanyi agenkanidde awo. Katonda yagumiikiriza Abafirisuuti ne baginyakula ne bagitwala ne watabaako gwekubye n'abakkiriza ne bagitwala mu nsi yaabwe n'agumiikiriza ne bagiyingiza mu ssabo lya Dagoni n'agumiikiriza ne bagisitula ne bagireeta ne bagiwummuza awo mu maaso ek'ikifaananyi kyabwe kikatonda kyabwe ekyali mu ssabo lyabwe kye baayitanga Dagoni ne bagiteeka awo. Kyonna kye baayitamu giteeka awo Katonda n'akigumiikiriza nti njagala kubeeyanjulira kyensonga lwaki mbakkiriza ne bagiwamba mbakkiriza ne bagiwamba nsobole okubeeyanjulira. Era bwagenda okutuuka ekiro bo nga bamanyi bagicapturinze yawedde eri under arrest under captive bamanyi bawambye Katonda wa Isirayiri bagitadde mu maaso g'ekifaananyi kyabwe kikatonda kyabwe kye bayitanga Dagoni. Maama nnyabo ekiro Dagoni yekka yasobola okukinyumya kye yayitamu. Samwiri ekisooka 5:4 ye bisiŋŋaane we ekiro Dagoni yekka yamanyi kye yayitamu kubanga Katonda wa Isirayiri yagolokoka n'asala Dagoni empi zaatawulirangako bwe kyazaalibwa. Dagoni bamusanga ku makya agudde kyabugazi nga yeevuunisa ati Abafirisuuti abaakera okujja okuwaayo obubaane ne saddaaka bakyewuunya ogenda kutuuka awo ekitabangawo nga kyabaddewo. Dagoni yagudde kyabugazi nga teyeevuunisa naga nti kiki kino kiki ekyabaddewo nga Dagoni tekimubangako nga tulwanye n'amawanga mangi nga tuwambye bakatonda baabwe kiki ekyabadde ku ono wa Isirayiri okukuba Dagoni waffe ekigu. Bayibuli egamba nti Abafirisuuti ne baddamu ne basamira ne bawaayo bubaane ne bawaayo saddaaka ne bayimiriza Katonda waabwe ne bamuteekawo ne baddayo waabwe ne beebaka ne bakeerako makya bajje bakebere. Ku luno Katonda wa Isirayiri nga yatemyeko Dagoni omutwe n'ebibatu n'emikono ne bagamba tufudde. Abeeyanjulidde wa Isirayiri tasaaga. Bw'aba neeyanjulira abantu sometimes akkiriza n'essanduuka ye ne bagiwamba ne batwala obubaka bo bennyini ne batwala kibadde batamanyi ne batwala kibadde batayina. Kisoboka okuba nga gwe essanduuka eyo waliwo lw'ofuuka essanduuka eyo waliwo lw'obeera essanduuka eyo. Ŋambye waliwo embeera lwekutwala gy'etaali kututte waliwo embeera lwekutwala ne weesanga gy'otaali badde n'osula gy'otaali suze. Waliwo embeera lwekutwala naye olinamu obusobozi obutegeera nti ekyo abalala kye balaba ekyokungulu naawe kyolaba ekyo ekyokungulu kitono ku ekyo Katonda kyakutwaliddeyo. Olinamu obusobozi obutegeera nti waliyo ekinene ekisinga ku ekyo waliwo ekinene ekintwazizaayo. Obusobozi obwo butegeera. It might not be the best story. It might not be the best story. Gwe okutugandi musumba nondabira wano natandika okujjano nga ndi mulokole n'ennaku ezo Kibuyaga yanfuuwa ne wenjogerera wano Musiraamu yankola olubuto era kati nfumba wuwe naye ate bwe yamala okulunkola ate nentegera nga nakola ensobi nenziramu nendokoka naye ate nakamuzaalira obwana bubiri simanyina gye mbutwala ne bwe muŋŋamba okuvaayo simanyi wentandikira naye nga gye ndi mundaba wano nkuba aleluya nsula wa Musiraamu. Yes, it's not the best story. Naye kankulagayo ekisinga ku ekyo wandibanga gwe essanduuka eyawambibwa n'etwalibwa mu ssabo ly'Abafirisuuti. Arise, golokoka osuke ku ekyo kyobadde kikaabya amaziga. Wangi sukka ku ekyo ekibadde kikaabya amaziga weezuule lwaki oli eyo ogende Mukama. Couldn't there be a better reason and a better plan why I'm in this mess? Musiraamu mutandikeko omubulire enjiri ng'esinziira mu maka ge anti mukyaki abadde tajja kati yawamba essanduuka eyaffe leka emwefuulire. Omugambe Yesu alokolera akola atya? Langirira Yesu awo kati nate sibagende mugende mutandika okubafumbirwa kubanga mwe essanduuka ezigendayo si kyenjogedde temunkwata bubi abalokole. Tojja n'ogane musumba yakibulira ntuli sanduuke ze balina okuwambanga. Mukama yeebazibwe. Sadrak, Mesak n'Abedunego
babano bali Babuloni babagamba bavuname nabo bagamba kituufu tuli wano tuli ku payroll y'Abafirisuuti manyanga ba Babuloni naye ffe tukyali Bayudaaya era ekyatuleesa wano kuyita mu kuwambibwa baatuleta tubanjulire Katonda wa Isirayiri. And it is high time tugenda mubalaga tya sookerwako ayi kabaka tegeera nti tugenda kuvunamira kifaananyi ky'otaddewo. I like these young men bwe bali bakyogera mu bwetowaze obw'ekitalo. Bible told ebigambo byakosanga biri harsh. Tony yali wansi. They told the king the truth in love. Some people twetaaga tubabulira amazima mu mukwano. Bw'obanga osaze okwogera amazima gogere nga toli rude. You don't need to be rude to talk to a high authority. You don't need. Be as polite as possible. Ningo mutombulire kyotegeeza nekyokkiriza. Mu bwetowaze bw'ekitalo osobola okwogera amazima. Oli mulage enjawulo eri ku ggwe. Boosi wo gy'okola mulage enjawulo eri ku ggwe n'abawala abalala abakola mu kampuni eyo babadde yeebakangako naddala ng'atuuse okwebakako. Mulage nti boosi nti kakati ate nze ndi wa njawulo. Kiki ekikuliko ekyenjawulo? Kakati ate nze ndi mulokole. Nze ndi ki? Kyogamba bali bano bembadde neebakangako buli kawungeezi bo si bantu. Omugendi abo Bakatuliki n'Abasiraamu. Kati ate nze ndi mulokole. Kati ate ffe abalokole ate yo ffe tetugendayo. Nze ndi mulokole. Tandikira awo. Ate nga n'eddoboozi tolisitudde. Ate nga tokosa bigambo bivuma. Ate ng'oli polite. Ate mu bwetowaze obw'ekitalo nga mw'oyisizza ekigambo ate n'okimugamba. Ate n'osigala ng'onyweredde ku principles zo. Ate nga tomuyise na mu Misiri kubanga bamukosa olulimi oluvuma ne baviiramu emitawaana. Ne muveeyo nga mugamba nti Yesu gwe bangobedde naye nga tebagobedde Yesu bagobedde butaba na mpisa. Tolina njogera. Abalamu bigamba babba bammwe baawo si mulokole tannalokoka wamala okulokoka n'omuyita Omumisiri. Naye mu Misiri gw'oba n'okomawa. Tomuyita mu Misiri akyali baawo. With due respect. Yogera ky'oyagala okwogera mu bwetowaze ne mu bukakkamu. Kitegeeze boosi wo. Abavubuka bagambye kabaka tegeera ayi kabaka. Bagattako n'akagambo ayi. Laba engeri gye boogera abavubuka bano mu 16 Shadrach, Meshach and Abednego answered and said to the king, oh, I like that. Oh, Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. They are responding in humility. Baanukula mu bwetowaze. Kabaka bamutegeeza amazima. Mu bufunze batandise omweyanjulira lwakuba yetategedde. Bagezaako omulaga nti wategera kye wawandiika wano naye wawandiika bbomu. You recruited a bomb from the kingdom of heaven. We are here on a mission to introduce to you something that you have never known. Tuli wano nga twagala kwanjulira Katonda omupya asinga ku kifaananyi kye wayimiriza. Okuba ngalo osisiriza ngalo. Hallelujah. Nolekyo lwaki abatagetinga baatagetinze ggwe? Lwaki bano baloopye ggwe? Bakuloopye kubanga oli capable okuintroducinga Katonda omupya. Babuloni gwetawulirangako. Lwaki gwe baawalanye? Bakuwalanye kubanga gwe ina response ennungi. Kabaka gy'atawulirangako. Gwe ogenda okuleeta enkyukakyuka mu lubiri. Singa owulira ebigambo kabaka bye yakosa nga bamaze okukiyitamu maama nnyabo byalaga nti kabaka yagenda okuva mu mbeera eno mweno project ng'ategedde Katonda. Lwaki oli awo woli Katonda aganyiza obeewo nga nekyakuyisa okukola kisingako ekyo kyokola olwaleero. Missioni yo nnene kusingako ebyoliko. Simanyi kiki olimu kati, simanyi biki byokola, simanyi wajosula, simanyi wajokola, simanyi ani gw'oli naye. Nekyokola kati kitono nnyo ku ekyo Katonda kyakutwaliddeyo. Bano abavubuka kabaka yali yabawa obulimolimo obw'engerigeri awo. Assistant RDC. Omundoza yali wa Makindi, omulala wa Lubaga, omulala wa Nakawa Kawembe. Bye balimu naye nga
babulimu naye nga si bakulu nnyo si bwe bakola decision ennene naye baba kuza mu ssaza ly'e Babuloni we bali awo naye bali mu kisisitimu ekyengerigeri ekiwagira okuvunamira ebifaananyi we bali awo kati opportunity bwejja nga babavuna n'omusango gw'okujeemu obutavunamira kifaananyi ne bagamba this could be an opportunity. This could be an opportunity gye bagenda okutegeera Katonda gwe twakkiriza nti wanjawulo ku waabwe. Kabaka ne yeekyanga kubanga abavubuka bagattako ekirala ekigamba mwanange kindage bagattako ekigamba and that is the case. Our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace and he will deliver us from your hand, O King. Tebakerabirako ogerako ka ow'ekitiibwa. Omanyi Bayibuli egamba nti ab'ekitiibwa mubawenga ekitiibwa. Bukutiibwa kutiibwa ab'ekitiibwa kitiibwa. Oba wansi oba wakisigala ng'omurespectinga ng'oyogedde amazima naye ng'era omurespecting. Ne bamugamba si bategeera ddala kabaka amazima gali be gali ffe tetugenda kuvunamira kifaananyi ekyo. Era gwe bw'olemerako n'otusuula mu muliro n'okuma omuliro gwo Katonda gwe twakkiriza agenda tulokola mu muliro. Wangi Katonda gwe twakkiriza agenda tukola atya? Ku luno lw'ogenda okutegeera nti tulina Katonda. Ku luno lw'ogenda okumanya nti Katonda waffe wanjawulo okusinga wanjawulo ku bw'aba Babuloni bano abadde bavunamira ekifaananyi ekyo. Olabika obadde tomanyanga kati onoomanya. Olabika obadde tomanyanga kati onookola otya? Kuba wanyize epeesa ezzibu. You pressed a wrong button. This time you will know. Nti waliyo Katonda asinga gwe mbadde mwogerako wano. My goodness. Olekumi n'omunaana lugamba. But if not, bano abaana balumya. Bw'aba tatulokodde kabaka just in case ng'atuvuddemu n'atakola atya? Omanye gye bayita plan B. Abalokole tebaagala girowoozaako eyo. Naddala abalokole b'olwaleero be baayigiriza fire. They don't think about plan B. Kati kyova olaba embeera bwe switchinga negenda mu plan B, they are not ready for it. Tebabeera ready. Tebalekaamu eyo allowance egamba naye bwe kitakola nga bwe mbadde nkyagala, then what next? Kyova olaba bwe kigeramu eyo direction bagwa beegaana Katonda kuba bafiringa so disappointed nti Katonda aba disappointing. How dare God could not do what they want? Ekyo bakiyita wisdom, to think about plan B. Kati abavubuka bano baleeta the worst case in scenario. Bagamba, but if not, nga tatulokode, let it be known unto you, or king, that we will not serve your gods, nor will we worship the god image which you have set up. Twagala ako nakategerekeke nti ne bwe kikwata ekkuba ezzibu tugambe nga Katonda tatulokodde, ffe tukkiriza nga Katonda agenda tulokola oleme tusuula mu muliro, oba n'omuliro gugwane ekkwata, oba n'enkozi noonye zibule, oba ogukume gugaane, oba enkuba eneegutonnyamu ng'ogukuma, oba gwe wenyini kabaka onoolwala ekiddukano mu wiiki eyo n'otwesonyiwa. Enzikiriza y'abapentekooti bwe batwe bakkiriza. Naye abavubuka bo basukkawo awo bagamba naye ate era kabaka tegeera nti Katonda ne bw'atakola kye tusabye n'atatulokola otuuso twokyo otumalewo, kubanga ffe tetugenda kuvunamira kifaananyi ekya zaabo kye wayimiriza. Wali obaddeko ready for whichever direction it takes? Have you ever been ready? It takes maturity to think like that. Oba kyaliko eno faith eno ey'ekikyamuukirira eno ey'ekibebi eyo wangi okkirizibwa okulowooleza sayidi emu. Bw'omala okukulaakulaamu bibyo okukkiriza bakutendeka okulowooza bw'otyo. Think like that. Kuba ne Yesu yennyini mukama wo gw'okkiriza abalokole mukyaliyo. Bamwegezamu okumukwata emirundi mingi nnyo nga tebamukwata, oluusi abayita mu ngalo.
oluusi abasala ekikuubo naye time yatuuka nga ebikuubo byasala biweddeyo nga time yakoze etya era yasinzira Getsemane neyeegayirira n'agamba taata nga ndaba akaseera kansemberedde obanga kinzika ekikompe kino kinveeko taata tolina kyosobola kukolawo taata nagamba ate ndaba kati oyagala kuyiwa game kubanga tutuuse kati okukola ekintu kyetwapanga ekintu ky'okulokola ensi eno ekintu ky'abantu bano okutegeera nti waliyo omulokozi ekintu ekyokuwangula setaani awangulira omuntu mukolemu amanyo nakyo kiggwe ekintu ekyokununula abantu babadde yahorere nga babadde yawamba okumala emyaka emingi ennyo ekintu ekyomuswaza ku musalaba etayimu yeeno ate oyagala kuyiwa game Yesu n'akyusa essaala mangu ago naga taata singa nze bwenjagala naye okwagala kwe kuba kukolebwa plan B essaala yo gegenze mu plan B kwagala kwe kuba kukolebwa era olwakijja mukama bw'ati bwe pa Bayibuli egamba nti malayika n'amulabikira ng'amussaamu amaanyi Yesu kasitaga nti I've accepted the mission nzikiriza kyonna ekigenda okujja malayika n'aleeta akabookisi akasumbi k'amaanyi n'agamuyamu kati get ready time yeeno sometimes tulina okukkiriza Katonda asigale nga Katonda wali awulira ngambye sometimes tulina okukkiriza Katonda asigale nga Katonda omanyi bw'otuuka ku level etegeera nti Katonda ye Katonda otandika n'okutegeera nti Katonda si TV yo gy'okwatira remote n'onyiga nekola ky'oyagala bw'onyiga channel negenda eyo n'onyiga 24 nedda ku 24 n'onyiga channel 13 negenda ku 13 n'onyiga n'okyusa nga bw'oyagala n'okola volume low volume high kagamba Katonda abantu bamwe batamulowooza nti alinga TV yabwe okwata bukwasa otu remote nolanga okumunyiganyiga ng'omunyola omuzza gy'oyagala oyo taba Katonda eyo TV oyo gw'onyiga nga ky'onyiga kyakola si Katonda Katonda taliwo kugenda mu wiiru yaffe ffe tuliwo okugenda mu wiiru ye y'oli mulokole gwe ekyo nakyo kibeerenga mu kkoona ly'omutwe gwe bulijjo ndi Katonda taliwo buli kaseera kukola gwe by'oyagala naye kati Bishop otegeeza ki kati ate lwemba nsiibye n'ensaba simunyola ne mutunuza gye njagala okusiiba kwonna okusaba kwo birina amaanyi mangi nnyo naye nyina amawulire amabi gy'oli tebikyusa Katonda kati ate olwo lwaki tusiiba ne tusaba okusaba kwonna okusiiba kwo kye bikola wakati ng'oli wakati mu kusaba n'okusiiba bikyusa gwe mpola mpola nga tonkutegera totegedde ne bikukyusa mpola ne bikutunuza Katonda gy'ayagala otunule Hallelujah. N'olwekyo kugasa okusaba n'okusiiba kugasa kubanga kukunyola ne kukutunuza Katonda gy'ayagala otunule gy'obadde tewatunudde n'otandika okulowooza nga Katonda bw'alowooza n'ogwa wakati mu wiiru ye era Yesu kye kyamubaako nga ali Getsemane essaala ze zaakola zaakola ki ate nga yatandika okusaba nga agamba ekikompe kinveeko ate n'afunikira nga bamukomeredde essaala zaakola nnyo kubanga zaamuyamba omutunuza taata waayagala era kyeyava agamba kati taata okwagala kwo kukole kutya twogera amazima bano abavuka betwogerako Saddaki Mesaki n'Abedunego golowooza kabaka bwe yabasuubiza ng'ebula wiiki emu n'abagamba mbawadde ennaku 7 to make up your mind think it twice ngenda basuula mu muliro oyagala kuŋŋamba nti tebaasaba mu nnaku ez'omusanvu oyagala ngamba tebaasiiba waliyo omulokole musiru nnyo ne bw'aba yanafuwa atya ng'anyumirwa nnyo okulya emmere okuva ku Mande paka ku Sande gw'osuubiza ne mu nnaku 7 ngenda kusuula mu kikomi ky'omuliro n'atasaba n'asigala ng'afuntula mmere omulokole oyo aba yakula ne bamugamba ennaku 7 kigenda kukubaako ng'ate akimulagire ye Katonda olwaga nti dry bagisiiba bati aba ne mundagirire basiiba dry olwo aba ayagala dry ennaku 7 n'ozibala nga countinga down ezabadde 7 ne zifuuka 6 ezabadde 6 ne bukyanga zasigadde 5 ezabadde 5 ne zifuuka 4 nga nongamba tosaba maama nnyabwe ne baba bakutenda obunafu ne baba bakutenda okufuluuta ofuluma mbuli n'ogenda mu lijja n'osaba
Nolwekyo bakola batya? Basaba. Bano abavubuka bateekwa okuba basaba. Naye olwokubanga baalimu obwannalukalala luno olw'ekipentekooti, nsobola n'okuteebereza ekika ky'essaala ze baasaba. Nsobola ziteebereza. Essaala y'omulokole ngimanyi ng'omuwadde deadline. Essaala y'omulokole ng'omuwadde atometamu. Maama ebaako n'obuswandi. Kyatakolimira nga tekiriiyo. Ayi Mukama, kabaka oyo mulwazi ekiddukano mu linnya erya Yesu. Abeere disorganize bamutwale China omulongoosa. Agenda okudda nga yabyerabira. Ayi Mukama, obanga si ekyo bw'anoonya enkozi mu bule. Kati ebintu byakula bulala. Kabaka n'omusabira anoonye enkozi mu bule, ogenda okulaba ng'enkyazitikkula. Ate nga gwe wasuze osaba. N'ogamba, ate enkwa zirabye. Kale Mukama, obanga azirabye, bagenda okukuma omuliro. Nga bakamala be batogukuma mu linnya lya Yesu, enkuba eyiike eguzikize. Ogenda okuba nga bagukumye bulungi nnyo, nga gukutte ennaali ng'ekutte bannange, ng'evudde mu kkala eya yeru ng'eyingidde kkala eya bbulu n'egenda mu kkala eya guliini. Ne bagamba nti wali woolaga. Njagala ombuli essaala gy'osaba awo. Wangi? Utandika ogamba ayi Mukama, abo abasajja b'empulidde alagira mbu bagenda otukwata batusibe sseruwale, bonna balemaza emikono, bagenda otutuukako emikono gikanga bale giri mali mu linnya lya Yesu, nkula emikono, mmenye emikono. Ogenda okulanga obusajja bukukwata nga tewali kalemadde. Simanyi ulira gasajja nga gakukwata akabadiya nga gasiba kandoya, wadde osubira emikono ginaalemala ne gitalemala ne bakusiba bulungi. Nyina amawulire amalungi gy'oli. Ne bwe biba bitambula bigenda mu negative, nga tebitambula nga gy'obadde obyagala okusinziira ku bwasabye, tekitegeeza nti olwo Katonda yavuddewo, aba akyaliwo. Era tekitegeeza nti alina essaala gy'atawulidde. Era tekitegeeza nti akwerabidde. Era tosuulanga mu ttawulo, sigala ng'oseka, ng'olina simayiro yo, nga olina okukkirizanga kono kwennyina nti wadde takoze kino kye nabadde njagala, alabika alina ekirala ky'ayagala okukola nga nakyo kintaasa. Wadde takoledde ddala nga bwe nabadde njagala, tayise mu mulyango mwe nabadde njagala ayite nga jja. Omanyi waliwo Katonda lwayitayita mu mulyango gwe wataddewo nga ajja gy'oli. Kati ffe our biggest problem is buli lwe tukoowola Katonda ajje twagala ayite mu mulyango gwe tutaddewo. Era amaaso tukanula, ogenda okulingiza nga tolaba bwajja n'ogamba kati nalabika gaanye okujja, takyazza andese anvuddemu, ate nga yansuubiza anaabeerangawo mu mulyango gwe wataddewo. Katonda olw'okubanga si boyfriend wo, wangi muwe chance ayite waayagala nga ajja. Muwe chance. Why? Because he's God. Katonda fe abatusomesa oluusi baatusomesa bubi, baatuwulira enjiri baatugamba Katonda alinga TV yo wonyiga waakola ekyano gy'oteekako gy'olaba. He's not like that. He's still God. Asobola obutayita we watadde wano, asobola obutayita w'oyagala, asobola okutambulira mulyango gwe wataddewo, naye yeewuunyisa nnyo nze kye mumanyiiko. Oyinza okuba nga otunudde eno nga winaweddemu amaanyi kubanga tomulengera bw'ojja, ogenda omulyango akukwatako wano ku nsingo nga yayise eno ate ng'ayise walala. Abatume beggalira mu kisenge kya waggulu olw'okutya Abayudaaya nga mwe beggalidde, ne bateekako sitapuli nnyingi nnyo batya Abayudaaya. Yabeewuunyisa, teyabagamba nako nti mugguleewo. Teyakonkona omusajja oyo kyabeeredde, teyakonkona. Bamulaba bayimiridde wakati nga wonna watangaala, naga ninyingiddewo. Waliwo lwoteetaga namuggulira mu mulyango ng'ajja n'ayingira mu mbeerayo. Ani awulira ngambe nti amiina? Kyovulaba mpa abalokole bonna abasaba amagezi, sabanga naye bw'obanga osaba tolagiriranga Katonda w'ateekwa okuyita bw'abanga ajja gy'oli. Yogera bwogezi ky'oyagala, naye togattangako ndi Mukama neetaagayo Mukama wange $1.5 million, naye onyambe okwate ku Ssemakula y'abaazimba. Eyo essaala nsiru nnyo kuba Katonda omuggyeko obuyinza bwe.
kati alina kukozesa gwe gw'oyagala. Guyogera ky'oyagala naye togamba Ssemakula kuba Katonda atayinza ziyisa mulwanyaga. Guyogera ssente, gamba Mukama njagala ssente ssebo. Mukama kwata ku muntu aleete oba gwennyini zireete, naye teweekomiitinga ti Mukama bw'oba oleeta leeta, Mukama leete ng'oziyisa muguni. Nedda, eyo essaala si ntuufu. Yamanyi wagenda ziyisa. Mukama nyambe nfumbirwe Mukama omwaka guno, naye Mukama bw'oba oleeta kwata ku matovu y'abampasa. Katonda oba omuggyeko bwa Katonda bwe, kubanga winza n'okwogera matovu. Katonda n'abikula kalenda ye n'alaba nga matovu asigaze emyezi 4 okufa. Kati gw'aba akuwa ofuuke nnamwandu mwezi ogwokutaano oguddako. Katonda muwe chance, yogera bwogezi ky'oyagala naye tomulagirira. Nyinayo abampulira olwaleero, nyinayo abawulira. Tomulagirira waayita, kuba sometimes atusurprisinga n'ayita wabadde tosuubira. Bano byonna bye baasaba byonna teyabikolerako. Kama Nebukadneza akyuse teyakyusa. Kama Nebukadneza alwale teyalwala. Mukama anoonye enku yaziraba. Kama enkuba ezitonyemu nga yakazituusa tezaala. Omuliro nga akaguma enkuba eyika ennyingi teyayiika. Abasajja balwala emikono tebaalwala. Bonna buli kimu baakikola bulungi nnyo. Kati gobanga weekutte ku ebyo obeera frustrated. Noga ne Mukama nga bye nasabye sibyendaba. Nga byasajja ate buli kye nagaanya ate buli kye twakutudde ate kyasigaddewo. Muleke asigale nga Katonda. Bwe sigala ng'osinza businza ng'omugane Mukama mmanyi ng'osobola okukikola. Mmanyi ng'ojja kukikola. Ne bw'otakiisa wenjagala mmanyi ng'olina w'osobola okukiyisa. Gamba nti amiina. Sigala ng'osinza. Leka bano abasiba abakotte abakotte nga bakusiba sserwale embeera ng'ekukutte leka bwe beesibe nga gwe bw'oyimba nga bw'osinza. Lwaki? Katonda tannalemwa. Bayibuli egamba etya? Ne babakwata ka bulungi nnyo ne babasuula mu muliro. Bwe baamala obbasuulayo bati baazibula amaaso nga gye babasudde yeewali Katonda. Gy'oli eyo bagenda okuzibula amaaso nga gye babasudde ate yeewali Katonda. Era nabo bagenda okwebalamu bati okwebala nga basudde mu basatu naye nga balaba bali mu bana. Owokuna nga ali eri munda mu kikomo yabasooseeyo yaali. Gy'oli mulokole gwe ngambeko ndi amiina. Nga yabasooseeyo dda. Wali okitegeddeko nti osobola okulindira Katonda ebweru w'ekikoomi ky'omuliro n'otamulabayo? Wali okitegeddeko nti osobola omukoola akutaase nga tebannakusuulamu n'atalinnyawo nga ye alinze eki aganze nkulindidde eno nindidde eno. Mukama baleme kunsuula muliro. Mukama yangu anaga natuuse ddala lwakuba ndi eno munda ate. Eyo siriyo ndi saidi eno gy'otayagala bakusuule. Eyo gy'otayagala bakusuule. Eno gy'otayagala bakusuule gyendi. Nolwekyo bakwanguye mangu bakusuule eno bategeere nti mu Isirayiri mulimu Katonda. Ani awulira agambe nti amiina. Ngambira naye bakulina ndi gy'otayagala bakusuule ate yalibanga yeewali Katonda. Kama baleme kuntwalayo. Mukama baleme Mukama bakusikanga akawuzi ke batwala ku ttale. Mukama nagadi leeta gwe bakuleete mangu kuba nakulindidde eno munda. Ate Katonda muzibu okubakakasa nti omuliro gubadde muliro gwennyini tebibadde byakusaaga. Omanyi waliwo guno omuliro gutali muliro mugumanyi? Ne bannakampala bagukola okusiŋŋana ne mu kyaki batadde wali ku katene nga gubumbujja naye nga gukwata nako bwoti baguteeka ne ku bizimbe guli awo gwa santiri gwa kiwaani. Kati Katonda bakakasa nti gwali muliro. Abaabasuulamu bo yabaleka ne gubakomba n'okubookya ne gubookya n'okufa ne bafa tewali yawona.
wait a minute. Wabeerewo obukakafu evidence ekakasa nti gw'omuliro tegubadde compromised, gubadde muliro gwennyini gwa ddala. Tayaga kulekawo kaddawuti ako akabantu ke bajja okuwandika bannamuliro bawandiike oli abasajja basatu babasudde muliro naye begamba babasuddeyo babasudde muliro nga gwa kiwaani gwabadde gwakubatisatiza gwazuuse nga tegwabadde muliro bulungi. Ani akugamba nga aliwo n'emirambo wali ebbali? Babasuulamu baguloza gwatesitingira ku bo gwe gwakakasa society nti gwabadde muliro. Naye nga bano be batwala Katonda yabakyusizza dda bali matiriyo ndala. Matiriyo ndala, anibanti matiriyo. Babambazizza dda fireproof ey'omuggulu, tebakyasiirira muliro gwa ku nsi. And that's where the difference was. Tebategedde kye njogera. Ngambye waliwo Katonda lw'omusaba baleme kusuula mu muliro. Naga nti kyo si kye ŋŋenda okukola. Kye ŋŋenda okukola ŋŋenda kwambaza fireproof. Bakusuuleyo nga tegukyakwokya. Engalo zikubira Mariya, zikubira Yesu. Kyolyo ŋŋambeko nti amiina. Nabagambye dda Katonda takola nga ggwe oluusi bw'oyagala, akola nga bw'ayagala. Omusaba kirala n'akola kirala ne kikutuusa ku ansa y'emu gy'obadde onoonya. Ansa n'osigala ng'ofunye emu gy'obadde onoonya. Naye nga yayise walala bw'abadde ajja. Mukama baleme kunsuula muliro, Mukama bakwateko. Nagandi ekyo kite. Ekyo kiveeko ŋŋenda bakkiriza bakusuuleyo. Wabula gwe kye ŋŋenda okukola kati gwe ŋŋenda kwambaza fire proof nga gwe tokyasiiriira. Abakulengera nga bali wala be batema emiranga bagamba bannange nakandi ali muliro, bannange kyaliko ennaku zino mwe temukimanyi, bannange ng'alina ebizibu, bannange ng'alina emitawaana, nze banendoza nakandi yafudde dda, abamu balowooza bafudde dda, naye nga gwe oli muli otambula oti nga tegukyakola. Haleluya! Ng'oguli wakati ng'otambula nga tegukyakwokya. Abaguli ebbali nga bagamba olabika oli bubi nnyo, naye nga Katonda yagudiffuzinze, yagumazeemu amaanyi, ng'oguli wakati otambula naye nga tegukyakwokya. Nsaba Katonda akunyambaliza amaanyi ago mu linnya erya Yesu. Gamba nti amiina. Nsaba Katonda akunyambaliza amaanyi ago ng'obibeeramu wakati naye nga tebikyalina kye bikkola. Ng'oyita mu biyite, ng'ofunira mu bujulizi, ebintu ebimu Katonda abikkiriza ne bitubaako tusobole okufuniramu obujulizi. Tufuniremu ki? Obujulizi. Katonda bannanga atwagaliza tubeere n'obujulizi. Atwagaliza okuba n'obujulizi. Abaana ba Katonda bamwe ekyo tebakimanyi. Katonda atwagaliza obujulizi. Kubanga mu bulamu buno gwe atalina bujulizi olyogera ki? Ani alikuwuliriza? Olibigamba ky'ensi eno? Ani alisoma akatabo ko akatalimu yadde obujulizi? Ogenda kuwandiika ku ki? Ani aliyayana nti akagule? Gwe atalina kiwali oyiseemu. Kati Katonda ebyo byonna bw'abirowooza n'amanya nti waliwo ebitabo by'oteekeddwa okufulumya, abalibisoma bayasame bawunge. Kyava kkiriza ne wabaawo embeera ezimu zakkiriza n'oziyitamu ofune by'oliwandiika. Bameka bagamba sirifanga siwandiise ku kitabo. Kambalabe, kandabe mikono. Sirifanga siwandiise ku kitabo. Bebaliwa? Yegwe. Ekibuuzo ogenda kuwandiikamu ki? Kama akuwa omukisa genda owandiika ebitabo byo. Ogenda kuwandiika ki mu bitabo byo? Byoyiseemu ng'ate olabika toyagala biyitamu. Mujagala kuwandika mu byempiseemu ate nga toyagala biyitamu, buli lwe bijja n'opama n'oduma n'odduka n'opapa n'oleekaana. Bikkirizo biyitengamu.
bikolere ebitabo by'oliwandiika. Haleluya. Nibatambula mu muliro wakati nga tegulina gwe gwokya. Abali eri ababalengera nga bagamba bana abaana bafudde nga tebafa balamu. Bali bawulira olubugumu, bano bawulira faani. Abali ebweru bawulira nga bbugumu lya muliro, bano abaguli wakati nga bawulira faani. Abagubasuddemu nga gwabookeza dda n'okufa ne bakola balya ne bafa. Be bagusuddemu be bagusuddemu nga bali muli bayimba aleluya. Weebale kulwana nga ntalo, weebale kulwana n'owangula. Weebale kulwana nga ntalo, weebale kulwana n'owangula. Bali mu muliro, kabaka agenda okulira akayimba nga akakutteyo. Nagandi ate eyo kwaya eri mu muliro yavuddewa. Kana abasajja basoseeyo kwaya. Okwetegereza bulungi nga kwaya eri kabayimba. Nagamba bayi. Abasajja be batadde mu muliro tebannafa. Bali bameka? Ate nga bali bana. Bana. Ani omulala gwe mwasudde? Tembanga mwasuddeyo sitaafu wange omu. Nanga nedda ssebo. Mutaddeyo bameka? Leeta olupapula. Tebabadde basatu. Nagamba nga ndaba bana. Nze ngenda okuziba amaaso gange galiko ekizibu. Omu, babiri, basatu, bana. Omu, babiri, basatu, bana. Mpaga lubindi zange. Waliwo ekikyamu. Give me my glasses. Kabaka naziwa magana. Moja, mbiri, tatu, ine nagandi. Mutadde mbameka. Naye ne baba babiri. Ne babeera basatu. Ne babeera bana. Olede ekiyapeninga tekikkirizibwa. Kuba ne bwe yali badde omu yali badde tatambula. Ne bali badde basatu tebaali tambudde. Ng'oggyeko omuwendo ekyokuba nti bali muli batambula kinkanze. Ate owokuna ono gwe ndaba. Owokuna oyo abeegaseeko ng'aliko obumasaamasa. Aliko omuge. Nga wangeri. Nga alinga mwana wa Katonda. Okuba ngalo oba osisiriza. Come on, fire! Oyo owokuna omwetaaga bulijjo mu mbeera yo. Weetaaga omukoowole ajje mu mbeera yo. Bw'anajja bajja mulaba. Omwetaaga ajje mu bufumbo bwo. Omwetaaga ajje mu mulimo gwo. Omwetaaga ajje mu ntalo z'olina. Owokuna omwetaaga ajje mu muliro gwo. Kama nti amina. Look, he answered, I see 4 men loose. My goodness, kuno kamutiisa. Abasajja twabasuddeyo nga basibe. Now they are loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. For the first time, the king confessed that the likeness of the fourth one is like of the Son of God. Kitegeeza wadde yali abumba ogufaananyi naye yali amanyi nti waliyo Katonda. Gyoli beekoza bwekoza, beewuguusa bwewuguusa, bamanya nti waliyo Katonda ne bamuleka bulesi ne basamira busamizi naye nga bamanya gy'ali. Kati wuyo ani abimugambye? Wuyo yayogera. Fana okunaku liwanga Katonda ate kati omutegedde otya nga tobedde oli kugufaananyi gw'oyagala tufukaamirire. N'alyoka abayita n'abagambamu abasajja ba Katonda bali waggulu ennyo, manya Katonda ali waggulu ennyo, Sadulaki, Mesaki n'Abedunego owookuna erinnya ne limubula. Naawe alinga omwana wa Katonda, mufulume mujje. Mufulume tutegeeragane. Mufulume tubeddeko kye twogera. Gwe abaakusuulayo bajja kuyitayo. Abaakusuulayo bennyini ate bagenda kuyitayo. Ayakusala ku mulimu atajja kuwandikira ebbaluwa ekuzzaayo. Abaakusuulayo be bagenda okuyita. Totegedde kye njogedde.
Olinayo bakusuulayo be bagenda okuyitayo. Bayibuli egambye etya? Bayibuli egambye ne batandika okufuluma, abavubuka nga bafuluma bayimba weebale kulwana nga ntalo, weebale kulwana nga ntalo, weebale kulwana. Kabaka n'abalisiivinga nga yabalisiivinga yali wali ku arrival. Kabaka yayimirira ku arrival. Kabaka yayimirira ku arrival. Kabaka ali ku arrival ng'akwata omuku omu, mukulikeyo bannange, mukulikeyo bannange, mukulikeyo bannange. Yagenda okukwata owokuna, yakwata mpewo. Abasatu yabakwata. Owokuna agenda omwaniza yakwata bbanga. Naga nti ate owokuna gwe mbadde naye alazeewa. Ne bamugamba nti oyo abeera mu muliro. Oyo abeera wa? Yennyini muliro ogwokya, n'olwekyo abeera mu muliro. Oyo abeera fire. Bw'oba oyagala omulaba naawe oyingira eri tukuteekeyo. Naga munveeko. Mukama yeebazibwe. Oyagala omusisinkana? Abeera wa? N'olwekyo abakusuulayo baba tebannamala. Kuba gye bakusuula ate gy'asiŋŋaanibwa. It is not over until it is over. Kabaka saagala mumalako budde bungi. Bayibuli eganakola statement esembayo. Yayogera ebigambo bitiisa mu Lunyiriri lwa 27. Under the straps, administrators, governors, and the king's counselors gathered together, and they saw these men on whose bodies the fire had no power. The hair of their head was not singed, nor were their garments affected, and the smell, my goodness, the smell of fire was not on them. What you were going to follow? Nangirire waliwo embeera gy'oyitamu, waliwo embeera gy'olimu, ogenda gifuluma nga talina kyekukoze. Kati olwaki ngiyitamu pasita, ogiyitamu gifuna mu bujulizi yokka. Oyitamu kufuna mu bujulizi bwokka n'ebitabo biri ogenda okuwandiika. Naye ojja gifuluma ng'enviiri zo tezaasiirira, nga toliko yadde ekinuubule, ng'olusu lw'omuliro terukuwunyako, enviiri zo nga tezaasiirira, ng'omuliro tegwakwokya, n'olusu lw'omuliro nga terukuwunyako. Olwabiri Nebuchadnezzar spoke, saying, "Blessed be the God of Shadrach." My goodness. Kozi goba kuyitani? Kozi goba kuyitani? Mwebesa. Weewunya omulabewo nga yakyogera. Nagani, "Blessed be the God of Mwebesa." N'omugamba otandise. Nakugamba ojja mulaba. Ojja musinza Katonda wange, ojja mwogera. Kati. Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who sent his angel and delivered his servants who trusted in him, and they have frustrated the king's word and yielded their bodies that they should not serve nor worship any God except their own God. My. Ayongeremu omuwulire. Kabaka ayongeremu omuwulire. Sooka olye kabaka baafuuse omubulizi mu lunaku lumu. Wulya kabaka baafuuse psalmist. Kabaka afuuse psalmist essaawa n'awandiika Zabbuli. Wulya olwabiri mu omwenda bw'agamba. Olwabiri mu omwenda kabaka agamba atya? Therefore, I make a decree that any people. Oluzungu lwa kabaka yekka. Any people, nation, or language which speaks anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made an ash heap. My goodness.
Because there is no other God who can deliver like this. Oh! Masa papa setere mondiri haka. Poskata imiriro sinze mukama gwetolwao. Imiriro musinze masetere pokotopo. Pakatapa bajja byogera ebyo bajja byogera nga babyogerera ku gwe bajja byogera abalabe bo bajja byogera bakuchawa bajja byogera nga amaze okusitula nga amaze okuyimusa nga amaze okujjukira nga amaze okujjayo nga amaze okutaasa bajja byogera bye bimino bye bagenda okwogera mu linnya lya Yesu Omunazaalesi. Oh pasiterere pokoto prega baba kubera Yesu engalo nga z'amaanyi. Gamba nti bajja byogera. Ulira olwasatu lugamba lutya mwana wange ulya bwagamba mulwasatu ulya bwayogera masiterere pokotopo. Then the king promoted Shadrach, Meshach and Abednego in the province of Babylon. My. Bamekaba liwano nga mwagala promotion. Bamekaba bagala promotion everi mukama. Okaka soja agala. Eyitao. Tejira ku silver plate eyitao. Eyitao. Bamekaba bagala mbabulire lwaki byoyitamu oli mukubiyitamu. Wali agada okumanya lwaki byoyitamu biyitamu. Birina promotion gye byetisse gye bireeta. It is carrying your promotion on their shoulders. Bize byetisse promotion. Nolwekyo wulira totunulirako side yabyo emu yokka gye bijja nga bikuwa inconvenience nga tunulako ne side endala eri bize byetisse promotion yo. Birina ekisawo kye bikutte kigiddemu promotion. Ngalo zikubire waggulu bango zikuba. The Bible says promotion comes from the Lord. Teka gule mikono. Gamba mukama nkwebaziza nnyo. Olw'enjiri eno gye mpulidde. Eno enjiri ebadde yange. Ekibuzo kiyanukuddwa. Lwaki nze? Kubanga nze nayitibwa okolesa ekitiibwa kya Mukama okwanjula Katonda wange. Mwabo abatamumanyi nabo bamutegeere, nabo bamusinze, nabo bamugulumize. Lwaki nze? Kubanga nze gweyagaliza promotion. Waliwo promotion ejja eyo nga yo yange. Njikwebaliza ssebo mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukubire engalo mu Nazaalesi. Okubangalo kale zikube zinoge.